Yono mubwire atambuke anyejere tuvayo kubanga ffe tukuzala kale jangu sembuke watali bakyalo jeno fabazaalo bulungi oba kati mbitandikirewa oba mbagambe ntya mbive maaso oba mbive mabega nga bwe nakusuubiza nti ngenda bikuwa okuva we bitandikira paka gye bisembera si mulala gwolaba aye mukulu Pastor Aloysius Bugingo okuva wali eri ku Kanani Land banange nkwanirizako gwena yakaneyungako ku Viki Exclusive Buterevu. Thank you so much for subscribing. Abo watonda genda maso nakubera ngo subscribinga esanyu limbuga nyenzikiriza nzijukire nkujjukiza era naawe awo subscribing ebo batonda baku subscribinga ku YouTube channel eno ngabe nakusuubiza nti ngenda kuba nkuwa buli ekifa akukwanjula kuno okwa mwana mwala Susan Makula angera onayanjulwa omukulu Pastor Aloysius Bugingo. Messages za mweze mutuwereza a comments zendabye ku buli video ku buli kifananyi ekya Pastor Bugingo n'omukyala Susan Makula ngenda kuziita mu lukwakwayo nnyo kubanga ndabyeko n'ebitankwata ko muzungu kyaita none of my business. Anti kati wente benyenze maso nokubera nga mbawereza aho walaba ekifo ekiyoyoteddwa obulungi era ngolaba kiriko Susan Makula I mean Susan kuwanjula kuno kwanjula oyinza okugamba paradise oba otera okulaba bufirimu bw'aba China buli obwedda naye nga babwogeredde bulungi oba ng'otera okulaba obukoleya obwedda nga buli mu bifo ebirungi kakati bye bifo byogenda maso n'okubeera ng'olaba tugenda kuba tulaba wano na wali ankulage ekimere ekisavingiddwayo nkulage mbeera ki ebaddewo pasita ng'atudde naye nga sinaba kutwaleyo yonna kati awutuyingidde ekimere kansoke nkujjukize nti munnange obwedda nkuumidde ku internet akutwala kamera zange eri ku mukolo simulala aye Dr. Richard Senjobe era ng'ono ye musawo oba Dr. omukugu okuva mu babiva organic abasangibwa ku Access Building Lubaga Road ayitayo gwe ayina buli kika kya ndwadde yonna eyalema abasawo abakujjanjaba Dr. Abiva ajja kubeera nga akujjanjaba n'olwekyo mwana wa mama nkugamba totuula na ndwadde kubeera nga eyongera kukula munda mu ggwe eddagala lye bakujjanjabisa terina bulabe ate terina side effect nanti ddagala lya butonde so basangibwa ku Access Building Lubaga Road yitayoko ojja kubeera gwe kennyini weewaako obujulizi nti eddagala ly'obutonde terina buzibu ate eriwonyezaawo Hajati Kalodde akugamba musomi wa dduwa namba yebeera mu kabox ka black ayitayoko gwatawanzibwa ebizibu by'enjawulo ajja kuba ofuna solution ku buli kizibu ate nga naye Seka Mustafa akugamba asangibwa ku bitaala bye Busaba yitayo naawe akulombere edduwa nzija nkibakuutiriza nti nze wano siranga basawo baganda abagenda okujjako ensimbi mbw ate kola kino kola kiri kale oyo gwolaba si mulala n'eddoboozi ndisalamu nakalaca nenkasalira ddala ye musumba Pastor Aloysius Bugingo omukulu era omusumba okuva wali eri ku church emanyiddwa nga Kanani Land. So abamu ebigambo byammwe kati bino we mba mbyogera nsala ne pressure okubalaga nti sibirinaako obujulizi mubadde mugamba ensimbi ze tusondedde actually nze sisondange kukantereza ekigambo ensimbi ze musondedde ebbanga mwe buli yali asonzeeko mbu oba mumpulirize bulungi imbu oba ze zaategese okwanjula kuno era mbuze imbu banakagambo nkaddamu mbwera mbu oba ze zaakola kukukyala okwaluli then kuli kwali kukyala kozi nti ogenda okufuna omukyala osooka n'ogende wabwe anokyala ne bakumanya ne bamanya ani agenda okutwala omwana waabwe then nomala noddayo mu mulundi ogwokubiri kwe bayita okwanjula ogenze bakwanjuleyo omuwala oyo oba omukyala oyo akwanjuleyo kati Susan Makula kino kyali mugezaako okukola olwale kwe bayita okwanjula atutte omwami we Pastor Aloysius Bugingo amwanjule eri abazadde be abazadde bamusiime bamumukwase mu butongole bulijjo nkugamba nti bali boyfriend and girlfriend mu lulimi oluganda ddala olutali lukusike ennyo kye bayita nti Susan Makula muninkini wa Pastor Bugingo
Viki manyo Oluganda. Nenga kansoke nkujukize go subscribing ebo batonda bakusubscribinga ku Viki exclusive. Nabagamba update wejiro basa mwendo bamunana ogwekiro anze wengenda maso nemberanga njikuwera mu budde obwo bwenyini nyini. Ngenda kuba nkuwa moments ezichali ezikute ku bantu omubabiro akukwanjula kuno just chenyizo kugamba gwe wekumire wanatera subscribing ebo badde tonaba kukikola kati nga tuleta moments ezo ezenjawulo nzikiriza nkugambe nti buli kadama ali eyo nga wandyagale tukugatte mu WhatsApp group ya Viki exclusive ne Wonderboy UG family tukugamba sindika message ku WhatsApp number yojola besembya 85 mu kabox aka black ojja kubeera nga buterevu otweyungako nkujjukiza nti WhatsApp group eno yabakadama bokka oba ba house managers akoberese kada